bwe babadde bazze okunyola ku nsimbi n'engeri gye bawabuddemu gavumenti okulwanyisa ssennyiga korona bakuliddwa mu minisita y'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng bategeezezza ng'ensimbi ezasooka okugerekebwa okugulira bannayuganda eddagala ery'okwegemesa ssennyiga korona bwe ziri entono nnyo ku katale k'eddagala lino. Okusinziira ku minisita y'ebyobulamu, Uganda yali eteeseteese okugula buli doozi y'eddagala ku $15 gy'emitwalo $50,000 so ng'eddagala lino mu kiseera kino lya buseere ng'eddagala erigema ssennyiga korona eriva mu ggwanga lya China ne Russia liri waggulu nnyo wakati wa $29 ne $30. Ono agamba nti mu kiseera kino eddagala lino lya bbula era amawanga amagaga ge galisobola gokka so nga ne bakayungirizi abasobola okulifunira Uganda baliseera ebitagambika. Kino kijja ababaka mu mbeera nga beebuuza oba ensimbi gavumenti zisasanyiriza mu by'okwerinda n'okutangira ekirwadde kya ssennyiga korona si mpitirivu nnyo bw'ogerageranya n'ensimbi abantu ze basasanyiriza mu malwaliro okwejjanjaba ekirwadde kino ekibasosa ku tebuukye. To the COVAX facility through our procurement agency, which is UNICEF. And when do you expect that particular batch? Chair, which you have paid for? In my presentation, I indicated that we have completed legal issues. We are waiting for them to say vaccines are available. This is what we have. Pick. Ababaka nga bakulembeddwamu ssentebe wa Kakiiko kano era omubaka wa Bugweri Abdul Katuntu basabye minisitule y'ebyobulamu yeeveemu eyogere ensimbi entuufu ezeetaagisa okugema buli munnayuganda naddala mu kiseera kino eky'okuyagga n'omuggalo gw'ebyenfuna ebyadobonkanye. Ultimate, according to you, the professions, remedy to this is vaccination. We need a conversation on the options we have. Cost everything and throw it to us as a country. And we take a decision. Kubo, closed. People are losing out on livelihoods. People want to live their ordinary lives. Can't we afford vaccination? COVID is actually making us spend on many other things other than the most important thing, which is the vaccine. Why can't we as a country treat this as a crisis? Even if we are buying at $15, we buy, vaccinate our people, get out of lockdown, get the economy to go. People are paying bills of 100 million. Wadde nga guli gutyo, minisita ategeezezza akakiiko akali mu kunoonyeza ku ngeri ssennyiga korona gavumenti gy'emukuttemu nga bw'atamanyi kiseera kituufu eddagala eddala ery'obwerere bwe ligenda okujjira kuno so nga n'okwegemesa bakwesigameko kitono kubanga tekutangira ssennyiga korona kukwata muntu ekiseera kyonna. They should be able to give an indication. Information? Yes. Chair, I don't know when. Information. But what we will not afford here, Honorable Cheng, is for a Minister of Health to say, I don't know when the vaccines will come. Because we cause a lot of uncertainty amongst the population. Mu kusooka omubaka wa Soroti City West Jonathan Ebwaru atabukidde mu kakiiko ng'ayagala muwandiisi ow'enkalakkalira minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine annyonnyole amayitire g'ensimbi bannayuganda ze baasonda mu muggalo ogwasooka. Ugandans collected money here. We collected money here. Ugandans are very generous people. You people ate the money. Where is the money? We collected over 29 billion. We collected cars. We donated to everything. You ate the money. I don't know, madam, a person called Atuuyanidde. I don't know her. We want Madam Atuuyanidde to tell us, where is our money we collected in Uganda here? I don't know her. Yeah? We collected money in Uganda and gave to the ministry. Where is our money? I hear this madam called Atuuyanidde. I don't know who she is. She should tell us where is our money. Minisita Dr. Jane Ruth Acheng mu kunnyonnyola akakiiko ategeeza nti ezimu ku nsimbi zino zaakozesebwa okuzimbiramu abasawo ebisulo, okuzimba amaterekero g'omusaayi mu ddwaliro ly'e Arua ne Soroti n'okugulamu emmotoka zikabangali 282. 182 vehicles, pickups at 23 billion. Some of the money was put aside for construction of what we call port health work accommodation at the points of entry. Juda Musisi, BBSKATI, Gambuuze. Ebyo nno bye bimu ku ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga naye tukyagenderera mu maaso n'amawulire Gambuuze mu budde buno katuwummulemu nkomawo n'ekitundu ekyokubiri omuli ne gano.